Honorable Robert Mao tusanyusa okusinkana tuli butereevu ku Soul TV. Bannayuganda baakulabye dda era bakulabye ng'obugiriza omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olusoose olwa nomination ezaabagala okwesimbawo oba okuvuganya ku kifo ekyobwa president. Tusigire ku kifaananyi olunaku olusoose olulabye otya? Guno omukolo gwa kwewandiisa. Ffe abamu tuzenga abagenyi ba Electoral Commission. Olwaleero n'enkya tuli bagenyi ba Electoral Commission. Tulina okuwaayo obujulizi eri Abannayuganda kubanga tulina okubategeeza nti tubadde wano, buli kimu tukirabye n'amaaso gaffe okulaba nga amateeka bagagoberera. Electoral Commission erina okulaga nti buli ajja okwewandiisa abenga atuukiriza buli kyetaagisa mu mateeka. Ekyokubiri, tulina okulaba nga waliwo obwenkanya mu ngeri gye bayisaamu. Buli muntu yenna yeesowoddeyo okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Ekyokusatu, tulina okulaba nga abakulembera akakiiko k'ebyokulonda nabo bagoberera amateeka. Si ba candidates bokka okugoberera amateeka, ne bo bennyini. Kuba newankubadde nga mu muzannyo gw'omupiira referee yalina okulaba nga amateeka bagagoberera, naye ye kennyini naye alina okubeera wansi w'amateeka, okugoberera amateeka. Obwo bwe bujulizi bwe tulina okuwa Abannayuganda. Okwesimbawo kuze kubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 5, ndowooza for the last 10 years. Ensi ebadde ekulaba nga naawe ojja n'otuulako mu kifo kiri omukulu watudde. Ku mulundi guno obubonero bwonna bulaga ntogenda kujja. Ntegeeza ku nominating yo. Si bubonero. Sigenda kujja. Teweetaaga ate kubuzaabuza abatulaba nti bubonero. Nti bubonero. Si bubonero ki? Mbadde n'emikisa 3 egy'okwesimbawo. Neneesimbawo emirundi 2. 2011, 2021. 2016 sajja. Ne ku luno ekibiina kyaffe Democratic Party kyasazeewo amaanyi gaffe tugateeke mu bifo bya local government ne parliament. Era gwe mulamwa gwe tuliko kati. Tweyanze mukulu Robert Mao okujjako nga Segirinya alina kyeyandiyagadde ate naye okubanga akubuuzaako akubanga President Sanso okulabako ssebo. Ebibuuzo bingi bannayuganda byandagadde okuba nabyo. Gwe chairman wa IPOD. Akalu kano mukatunulidde mutya kubanga lo bannamu bamutula mu kisinde kyekimba agambye nti mu statement yo wagambye nti recognition eri ku bibiina 5 byokka. Omu munabyafuzi munyagwana binaga nti Mao waffe ate naaba nga tajjukira Common Man's Party naaba nti ate naye amanyi nti ekibiina bakizimba kuva wansi. Lwaki wagambye nti consideration ya bibiina 5 byokka? Nga bwe nagambye, buli kimu kirina okutambulira ku mateeka. Yandisoose n'atunuulira amateeka. Waliwo ebintu ebiri mu mikono gyange, waliwo ebitali mu mikono gyange. Kati ekyokusalawo baani abayingira mu IPOD tekiri mu mikono gyange, kiri mu mikono gy'abalonzi. Okubeera qualified okufuna ebisaanizo ebyegatta ku kibiina kya IPOD, olina kusooka kuwangula kalulu. Ng'osobola okulaga ballot paper nga kuliko akabonero ko, n'olyoka yingira IPOD. N'olwekyo Common Man's Party
simanyi oba balina omubaka mu parliament. N'olwekyo ekibuuzo ky'alina ne ansa agirina, naye nga tuve mu byobufuzi twogere amazima gennyini. IPOD kibiina ky'abo abalina ababaka mu parliament kyekiriwo. Finally, DP tubadde tugiraba nga key player bweyogere ku byobufuzi by'eggwanga lino ebadde mufenda kuba Ben Kiwanuka ba predecessor etwa Mwami Kawanga Ssemogerere, John Sebaana, mulundi guno kubanga timulabikidde ku ballot. Tolowooza nkiriko ebibuuzo bingi nnyo naddala grassroots mobilization strategy yonna gy'oza okola okubeera ddala emabega. Ffe bamobilizer era ng'omukulembeze wa Democratic Party ojja kulabika ku platforms ez'enjawulo, ate nga DP ye balancing ebyobufuzi bya Uganda, ekyo kkiriza oba gaana. Era abantu bwe balaba DP weesonze awo bwe balina okweyuna. Tuve mu katemba, tulina ekibuuzo kimu kyokka. Uganda ey'enkya eneefaanana etya? Naddala nga mukulembeze aliko kati taliiwo. Ebyo bye bibuuzo bye tulina okwanukula. Ne transition gye twogerako erimu ebintu bisatu. Waliwo okukyusa omukulembeze, nga omukulembeze aliko avaako, omulala n'amuddira mu bigere. Ensonga ey'okubiri ku transition ye system omukulembeze gy'asimbye. Kati kitunuulire nga biometrics. Bwe mbeera n'essimu nga etegeera feesi yange n'amaaso gange, etegeera fingerprints zange, kati bwe ngikuguza nina kusooka kusangulako biometrics zange. Naye kati omuntu afuze eggwanga lino myaka 40, biometrics zonna zize. Buli mulamuzi ye yamuteekawo, buli RZC ye yamuteekawo, buli permanent secretary ye yamuteekawo, buli mukulembeze wa security oba police oba prison ye yamuteekawo. Kati transition eyo naye erina okubeerawo. Kikugasa ki okugamba nti kati office tugikuwadde naye nga biometrics eziri ku luggi tezijja kutegeera details zo? Ebyo byonna tulina okubyogerako. Uganda si yeesoose. Tunuulira South Africa. System yonna yali y'abazungu bali abaali banyigiriza abaddugavu. Kati okulaba nga South Africa ekyuka balina okutuula wansi. Weewaawo waaliwo okulonda, naye okulonda kwokka tekumala. Kati eyo ye ensonga ey'okubiri transition. Ensonga ey'okusatu ye mindset y'Abannayuganda. Tulina okukyusa mindset. Tumanye nti ne gw'otakaanya naye ku nsonga nnyingi. Walina okubaawo ebintu kimu, bibiri, bisatu by'okaanyaamu naye. So transition si kukyusa bukyusa muntu. Kyenvudde ngamba mu transition mulimu Museveni the man, Museveni the machine, and Museveni the mindset. Ebyo nga tobitegedde siyinza kudibetinga naawe. Ky'oba olabanga oluusi nsirika. Okudibetinga naawe olina kusooka kubeera ku level yange eya debate. Finally, abamu ku bannakibiina bavuddeyo ne balaga obutali bumativu. Omukyala avayo ne yeesimba ku kifo ky'obwameeya, omukyala Beatrice Mao, ne bagamba nti waliwo akawaayiro mu ssemateeka ke beesibyeko nti baagala nakuddukira mu kkooti. Bagamba nti pulezidenti aleeta atya maama ngeri gye twategedde bulungi. Oliredde kubenganga mu kkooti, kimanyi oli munnamateeka. Ekibiina kirina constitution. Ate abantu baleme kwerabira nti omukyala Beatrice mu kalula kaggwa twamukwasa bendera. Saawulira kwemulugunya kwonna. Electoral Commission ye yamugoba.
bo national ID ye yagifuna n'atayingira mu lukalala lw'abalonzi mu budde. Kati omuntu gwe mwali mukwasizza bendera ey'ensonga si ya mukyala Beatrice, abo be babadde bannwana bulijjo, so baleme kwesimba ku mukyala wange, bajje banesimbeko direct. Ate ekyo bakigezezaako emyaka n'emyaka nga balaba nga tebalina nsonga yonna. N'olwekyo bave mu kusiga bukyayi. Ssemateeka wa DP egamba bulungi nti memba yenna bw'aba n'ebisaanyizo asobola okwesimbawo ku kifo kyonna. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.